Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Nga tumulako peji yaffe ekitiibwa tukyali mu yasaruna mu kitabo kitibwa Boko Iqra era nga twewaayo okuba nga tukibasomesa mwekwase kirala ku yawmul qiyama. Kino ekitabo nabaga kirimu ebigambo byonna ebiri mu Qur'an, so bw'okimalako bw'oti obeera super obeera ki super. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala akkirize tukimaleko tukibawe mwekwase kirala. Nebaza mwenna batusupportinga ku 0784 ne 0703574535 ne 0752021317 ne 0761 020723. Namba ezo zituyako support yogula ebintu ebiri wansi awo, muri camera, muri laptop, muri desktop, muri audio mixer, muri atem ne lights. So asobode insha Allah atuyambeko ne account za bank kozia wansi. Naam, tuli wano. Naam, kintu akikutempola kibadde waggulu kino tugamba kikwata mpola sekyo. Tuli wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيحفكم تبخلوا فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم تدم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم قدم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم akasembayo. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 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 atokayiga basiraamu siyaleka naawe. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. twebaza Allah asobodde okuba nga tutambuza okuva gitwavudde until this far. Tusaba Allah ateke baraka mu mulimu guno, ate ateke baraka na buli yenna ali mu layini y'okulanga obusiraamu bugenda mu maaso. Tubajukiza nti twagala kugula ebintu bino wammanga, twagala kugula kamera nga 3 olw'okuba nga tukola videos zibeere ennungi nnyo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Twagala laptop y'amaanyi, twagala desktop y'amaanyi, twagala lights, twagala atem ye camera switcher
shigide ngo kamera ngiro oleta sekono oleta ono ntegereka hakadha nebira bingi so nabaza fike zili awo ku screen inshallah zitunuleko oberenga obako ne chokola kaka santi ogenda funamu okutuusa ku yaumul qiyama ngofuna nono bawo ofudde emyaka 10 oye emyaka 10 ogenda sigala ofuna bazi no videos tetezigenda kuva ku internet abantu bagenda kusigala nga basoma goli mukabuli osowodde account yetambula barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.